Oh yes. Umbrella Entertainment yeresa akatandika. Umbrella. Ene nate eri mu kala ziri. Aye nga bakwata za Umbrella amasimanya byambalo byamaje. Filimu Victoria Australia. Balesa akatandika. Umbrella yeresa akatandika. Fika tukalabi. Sanjay Studios balesa katandika ISP Uganda nga tandika butandika baba ekyo kitakutta kikwongera maanyi bwe bagambye kale ebiseera ebimu gye tandikidde ensi gyeraga maaso awo gyeteebereza kati kuno kuteebereza somewhere awantu awamu biseera maaso awo atali wala nnyo gye tusuubira gye tulaga nga kamera zikebera zigamba ebyokwerinda biri sekiwa bebana bakulembedde sekiruliko yawano nga balengera mwana mulenzi atambula ne girlfriend we wone subject 20 Axel 1, this is Spindle Control 2. Proceed with stage 3. Banange no Spindle Control 2, kati mugende ku ddaala eryokubiri. Eddaala eryokubiri erirwa basindisa abasajja. Mwana mulege twalengedde atambula n'omuntu we. Nga wuno ali eno munda alwanagana n'abasirikale. Ekyalo ku ntandikwa butereevu. Baba musekuzi tutandise n'asekula ne basekula ekyali ntandikwa yena akyali bweru baba yanga tukatandikira wamu katandika butandika n'entandikwa ISP Kanta Jackson Gallagher yakoteseko mu katandika Kendall bonna mu katandika ekyali ntandika movie Belinda McLaren bonna mu katandika ekyali ntandikwa butereevu Tina Ben Steele Christopher Kabby ne Victoria Liu bonna mwenu bonna abo mutawaana twabakuleetedde baba mukalero tandise mufo kya tekinologi atagambika era nga tekinologi wa tabbu anetedde ne ku nguudo ez'akabi twasibira eno mu ddwaliro waliwo gwe baleeta bambi nga tasobola ttambula bamuleeta tasobola ttambula Mr. Mills. Mwami Mills. You're right on time. Otukidde mbudde. If you'll please proceed to the elevator. Mbadde nkusaba ogende mu lift. Baada amusuubira. Mills. Ye Matthew Allen Mills. Years old, born in Minnesota, graduated top 10%. Bamuzaala Minnesota. Pro football player. Yali musambi wa mupiira ogw'ensimbi. On the 1st of December last year, he was involved in an incident. Mills pleaded not guilty and was convicted of aggravated assault. Kale musajja wattu mu Septemba bamuvunaana omusango okuba abantu abamu n'agamba n'agukkiriza era nakkaanya ne bannamateeka ge n'akkirizibwa n'agenda mu kkomera ebbanga ettonotono. While serving his term, Mills was involved in an accident.
wabula ng'ali maaso n'okwereza mu kkomera yafuna akabenje Severe spinal cord n'amenyeka enkizi musajja wattu n'asanyala ekitundu kya wansi kyonna. 5601. Good luck, Mills. No history of substance abuse. Volunteer 5601. Matthew Allen Mills, hereafter referred to as subject 21. Era nga tugenda muyita subject number 21. Approximately 16 months. Experienced total paralysis of his Bamukebera nga balaba nti yasanyala omubiri gwonna amaze emyezi 6 nga tatambula. On the second tier of the Gen Pop quad. Broke my back. So it put me in this chair. We are aware of your various altercations. Tumanye ebyakutuukako ssebo. Myself. Who are you? Mwe baani? Why am I here? Era nkola ki wano? You volunteered. Yeah, that's what everyone keeps. Batugaye gwe wewaddeyo wekka. Ekye baŋŋamba. In the program. What program? We, the people at ST Biomedical, Faba ST Biomedical. Since the damaging incident, subject has undergone multiple procedures, all failed. Of particular note is subject's rare antigenic expression red blood phenotype. Hey, you doctors? Muli basawo. We were told you'd cooperate, Mr. Mills. Baatugambye ogenda kukolagana naffe mu Mills. Your sentence or getting out of that chair. Pozi nga toyagala kusalira ku kibonerezo kya musango gwo era nga toyagala na kuva mu ntebe mw'otudde. Is why you're here. Mbadde manyi ensonga lwaki oli wano. Woke me up this morning and put me on a transport truck. Ensonga lwaki ndi wano banza okusiza abamakomera ku makya ne banteeka ku mmotoka Stayed in a etambuza abasibe. remain in that chair. Miss, Oyagala sigala mu ntebe eyo. you were carefully screened and selected. Labayo bakwekebejjeza era ne bakulonda ne batugamba oyagala. Toyagala va mu ntebe mw'otudde. We can do more than that. Musobola okunyama n'entambula banga tusobola okukola ekisinga naawe. volunteers who would kill to have the opportunity we have presented you here. Abantu abasinga bangi beewaayo era abasinga batta n'abalala okufuna omukisa guno gwe tukuwaana olwaleero. Just call the transport guard back to return Mr. Mills. Ndowooza muyite emmotoka etambuza abasibe ezzeemu Mills mu kkomera tayagala bye tumuwa. Bonna ne bamulinda. You're right. I forgot. Yeah, I did. Volunteer. Muli batuufu mbadde nerabidde neewaddeyo. I remember now. Wamma kati nzijjukidde. Excellent. Kirungi ekyo. Cancel the call. Abayi musazeemu essimu mwa Mills tebamuzzaayo akkiriza. Forms. Naye ogenda sooka osayininga efoomu ezimu ntukkiriza tukoleko okugezesa kuno okw'enjawulo. Yayisaamu katono. Bamusuubizza okuddamu ttambula. You really think you can make me walk again? Ddala muyinza okuddamu ne munyamba n'entambula. Well, scientists, Tuli bannassaayansi. Mr. Mills. Tugezaako mwa Mills. Bannassaayansi mbu. Bamusuubiza okuddamu ttambula mbu. Hell with it. You're right, Palm. Saagala kumanya. Kozesa ekinkumu kyo ky'omukono ogwa ddyo. N'assaako omukono mwa Mills. Taddeko omukono. So, We proceed immediately. Kye kiddako. Tugendawo ku kiddako. Tewali taabu tutandikirawo. Abayi bamupeera akayiso. Olwamala omukuba akayiso ne bamussaako ate ekiveera ne bamutuga. Lengera picha olwetandise. Bakayita wheels. Abasajja n'abakyala bano ne balagira ne bamutuga. Mwami Mills ne bamutta nga takyassa. Bwe baamala omutta baneera mussa mu ntambula ne bamutwala. Tutandika butandika SP Uganda. Akatandika bakayita wheel. Ke katandika tutandika butandika. Baamuse eddambo ne balisuula eno kati eddambo lye erimu ne lisimuka. Eddambo lye ne lisimuka. Njagala weetegereze ennyo. Eddambo lye lisimuse. Will n'asimuka. Mills. Baamuse. Ate katazza engulu. Piki etandisi. Awo nga tolaba ndabe. Bakayita Will.
nga gyali tategeerayo tamanyi naye atuuseeyo ata naye gyali n'amagambo aga munda mwali nga tategeera mu ddala ddala tabitegeera amagulu gano eno agenda okulira nga awuliramu obulumi yali asennyalanga amagulu tagawulira wansi bw'agenda ogasika ne gasituka weetegereze nnyo ogamba tekikoze bannaaye essanyu eringi akaba maziga ayimuse abadde atasobola ttambula ebbanga ddene Mills yayimuka n'agezaako ttambula n'atambula n'ogguma ne gaguma amagulu aba bikoze bannange enteredde naye talina gwalaba wano alinga ng'omwana omutayiga otambula kati yafuna okusesema n'asema ebintu ebya bbulaaka nga biringanga oyiro sesema ebintu ebya bbulaaka ebiringanga oyiro omanye okuzza balansi naye ng'ozza oyiro mwereere ate ng'oli muntu talina gwe yalabye talaba amuddamu talina kyalaba kano katandika butandika Hello? abaayi mujjemba w'amawulire amalungi laba essanyu alinga ng'omwana omuto ng'afunye kyayagala nga bamuleetedde akapiira abaayi mumpulira ssanyu limutta It worked. abaayi byakoze mujje nno tunyumye abeeyo mbagamba byakoze talina gwalaba Is anyone there? yabaayi waliwo aliyo kiki bamubye amasannyalaze ebintu bino byabadde byakuteesaako era bateeseza bulungi naye ate abayita tebajja kakyali ku ntandikwa temera bufirimu buno busanga ku munowatch.com www.munowatch.com abali mu diaspora abali mu walabi yaawo mwina abagala businemawo mutakaawo baana bafe abali e Saudi Arabia mugenda mutuga bupicha tubagala ku mutimbagano genda ku munowatch te bupicha obupya gye buli ennyama bamuteerawo mbisi era n'agirya aba akyagifenkenyanga olira enjala emutta leeta gesajja gambadde masiki nga n'abakolona tebambala we bati nafunye korona waayi gwani mbere gye lya korona yagamba ba korona yali nnyo amadaala braza byakoze bagambe ne kati ntambula umuyaye ng'awawula mbooko n'amutandikirako n'amutandikirako ddala banna ekisajja gwendekana nekimumenya olugalo naye bannange amenya bumenya n'atambula n'agenda tetwategera ekifo kye baatuleeseemu nti okuba n'okumenya bikkirizibwa nga ebaagala bamukubye ne bamumenya kanamuteera omukka engalo ze bamenya agenda olula nga zaateredde omukono gwe baakyusizza agenda okulaba nga guzze mu layini gwazze dda mu position
n'akuba ku kisenge nga tegumuluma wabula kaatandise obutabitegeera abantu bwakkanyiza nabo ne muteesa lwa bulungi bomba amala okujjanja njaba ate ne bakula nga tebalabika agenda bombiri gufunidde ddala amaanyi exercise n'azikola n'akowa bamulaba ali ku zikamera hali nalo emmotoka ejja ng'ayise ennaku 6 nga bino tebinabaawo batwaga nti ennaku 6 nga bino tebinabaawo waliwo yabadde atuuka ku sayiti kuno akatandika bakayita wel olina mutaka isp uganda katandika butandisi mugamba kye banafa ababe kanyapisi video hall awo ewa beni awo mutegera abo maliba twaba kubasha olubalala awo maliba mugamba kye aba maliba trading center mbatumide mwena ekasese eyo. Hello? Mr. Turner. Nze Dr. Turner. You're right on time. Bane etukidde mbudde Dr. Turner. He's proceeding to the elevator. Genda mu elevator bambi. Thank you. Weebale nnyo. Ennaku 6 nga bino tebinatandika zaabadde zirese dokita omukyala ng'amuyita Dr. Turner. Bamugambye otuukidde mu budde obadde olindiddwa genda bugenzi mu elevator oyirekere gy'olina okulaga. Teyabadde mbi naye n'agendayo. Yasinkanye meeting. It's just Ms. You know the Oversight Committee revoked accreditation. Mwenna mukimanya akakiiko kalabalaba akaffe tekaagala nsobi yonna mu kintu kino. Protocols. Twagala kugoberera amateeka gonna. With the data. On rhesus monkeys. Yes. Achieving quantifiable data in the current climate requires a rare level of determination. Bamugamba okufuna data gwe twagala mu mbeera bweti twetaaga obumalirivu obutali bwa bulijjo butasankasangika kubanga leero tugenda kugesa ku nkima. Will you have a vacancy, don't you? Temuyinaawo kifo kikalu. What we do, doctor. Tulina dokita. You're a biomedical company. Muli ba biomedical company. Kifo tukirina naye mulimu gwe tukola ogumanyi. For years now we have been contracted by the military. Onaatusonyiwa yadde tuli biochemical company naye okumala emyaka egiwera kati tubadde twaweebwa emirimu gya gavumenti. Tulina ebintu bye tukola eby'amagye. We're in a different and more dangerous. Kale tuli mu nsolo ey'obulabe. We are preparing for a new world order. Tuli mu tteekateeka mbeera ya nsi mpya. An opportunity to make a difference. Naawe tukuwa omukisa okoleka ekyenjawulo kwegamba osseeko ettaffaali ku kukyusa ensi eno. My doctorate was on the genetic analysis of the 100th monkey effect. Kimba manya dokita gwe nakolanga naye yali akola ku butonde bw'enkima eziwera 1000. That is. Bw'oba okkiriza bye tugenda okukola sayininga wano. Abadde amanyidde nga bagesa ku nkima gy'abadde akolera baamugamba wano oyingidde ekisanja kirala oyingidde amatwala amalala tugenda ddiiringira mu bintu birala nnyo tugenda ddiiringa n'ekitonde ekisinga okuba eky'obulabe kye bayita omuntu. Katandika butandika bakayita wel isp uganda ennaku 6 emabega Dr. Turner yabadde akatandika okukola wano we baleetedde mwana mulenzi Mills nga wayise ennaku 6 naye ne bamutandikako. Dr. Turner yakutte kubu n'ayolekera ekitongole atandika okukola emirimu gye nga baali bamuwadde kontulakita. Njagala weetegereze nnyo tukatandika isp uganda katandika butandika era nga tegenda maaso. Kampani nene gaggadde naye ng'emirimu gyekola bagambye kati gya military. Bambi Turner najja gyagenda okukolera. Dr. A.L. Turner. Hello? Hello? I'm Alison Turner. The Alison Turner. Please have a seat. Tulirako wansi bambi. I'm Dr. Emmett Snyder. Nange nse Dr. Ahmed Snyder. I used to working below ground. You'll get used to it. Nakoleranga eri wansi namuga atofaayo kateze mu east side. Kompyuta eyo yiyo. Dr. Snyder namuga kategulako e kompyuta zengenda kolera kweno wano. I was briefed, completed the ST orientation program. Bannyonnyodde tugenda kumaliriza programu yeniriza omugenyi omupya. Upstairs is particular about protocol.
yamugamba munne abali waggulu balaba abo basinga kufa ku kimu goberera mitendera. The 10th. 2-1 has been in a catatonic state for 20. Kale we twogera oyo namba 21 21 abadde mu mbeera eyo kumala essaawa nga 2 nga tavaawo awo. Elevated heart rate 103, blood pressure 70/42. How's that possible? The NB2 lowers the viscosity of the blood. He should be dead. Ono bwe yeetegereza nga bapimye omubiri gwe yagamba ndaba yandibadde mufu kubanga alina n'omusaayi mutono. Sinaida amugamba n'ekyewuunyisa naye engeri gye twamubba eddagala eryaffe twewuunya naffe kubanga tannafa si mufu naye nga yandibadde mufu. You're probably not familiar with my work. Tomanyi mirimu gyange si kyekyo. And the neuroimpulses that control motion. Yamugamba nkola ku neuroparalysis ezifuga entambula n'embeera y'omuntu wa bulijjo. Working here at this level, one can't publish. Yamugamba laba woba okolera waleene okulina eddaala toyinza fulumya kikolebwa wano. Subject 2-1 was recruited with a complete spinal cord injury. Bwe neetegeeza subject namba 21 baamuleeta eno ng'alina obulwadde bw'enkovu nga yamenyeka enkizi. On the CNS, they've reached the visual cortex. Twamutaddemu nanoozi ne ziyingira akawanga. That soup. Kati zigezaako zimba omubiri gwonna bupya. Twagala kulaba zikoma mu kuzimba. Ayogera. Ng'ali mubagamba baye ekyakoze. Celebrating, doctor. Ukimanya ali mu kujaguza dokita. He's not going to be as thankful in 48 hours. Tagenda beera sitedde bw'atyo okumala essaana mu 8 eziddako. Gwelinda. Gira akyamuka. Tutandika weero. Tugenda maaso ISP Uganda paka yeta weero. Kekatandika tenga tugenda maaso weero da movie. Ali mbayita abaya abeeno balina levels nnyingi era nga balina mu basement. Dokita Tana sekanye Sinaida agamba program yagikulembera. Kujjanjaba abantu abasanyaladde embiri bali mu kyusa mu nsi naye omuntu okukyusa ensi nga abantu basesema oyiro tetumanyi. That's astonishing. Nano nights zibamukubye zirago mbiri guzzemu okwezimba nkaaga ku 100 bw'oba olina ekisago kyonna ku mbiri ziri nano nights ziddamu ne zizimba omubiri gwo. It becomes a self-regenerating enhancing agent. Labayo kati omuntu we zikwatagana bulungi n'omusaayi gwo zitandika okubeera nga zize zennyini zezimba zokka omubiri gwo buli gulwala zezimba ne zizzaawo ekirwadde ne zikiwonya. And of course advance us in the biological weapons race. Era ng'ate nga kyolina okumanya ekyo kitwala mu ntalo zino eza biological weapons race tuba tugenze mu mpaka z'entalo za sayansi. Axel 1, this is Spindle Control 2. Proceed with stage 2. Bane X1 eno Spindle Control number 2 kati mugende ku stage 2. Stage 2 ya miggo mirala Alison Tana alaba panna laba stage 2 Benalison yabiraba ninga ibo yakajja bambi teyanyega salawe embeera alabe ndabe omanyi obeera mupya mu kifo ogenda n'ekiriwo kyonna kye baleeta kyogenda nakyo. Ali ne Dr. Sinaida agamba bino yabimanyi era yabitandise. Abalano nga Alison yazze. Axel 1, proceed with stage 4. Axel 1 mugende maaso ne stage ey'okuna. Buli stage gye baleetayo twagirabye ya miggo. N'abalaba era nga bazze bamussa emiggo. Hey man, just tell him to take me back to prison. Omanyi bagambe banze mu kkomera mbikooye. Bambi yeekyawa. Ova ku bantu abaleeta buli stage gye baleeta nga yakussa miggo. Namwe mundeke onajja namumenya amagulu. Bo bali mugezesa kintu kyabwe ddala kye twakoze kikola naye mugezesa bali kuye balumya oli ammenya okugulu.
egumba bali kutudde bo baagala kulabira ddala nana nights ze baamukubye nano nights zikola. Running a circuit, doctor. You'll get used to it. Laba dokita ogenda manyira embeera totya ngolaba weeraliikira ogamba kiki ekiri wano. I've lost count. Bameka abaakafa nga balemereddwa nti analekerawo n'okubala simanyi bameka abaakafa. They didn't tell you, did they? Tebaakubuulidde si ekyo. They go to the lab for autopsy. Bo kyembamanyika batwala bagenda mu laabu kebera mirambo kulaba kyekyamusse kyekyagaanyi. Abadde amubuuza Dr. Schneider bonna bwe mbadde mugezesaako abaakafa bali bameka yamugaa sikyabala bafudde bo bangi sikye nalekerawo n'obbabala tamanyi bameka abaakafa. Lodi bamukubye wallahi bamutulugunyizza atuuse ekiseera bagaba naye mu nziza eyo tebaagala byonna ne bisigala mu mutwe gwe n'akijjukira ka n'akitegeera. Bano abasajja buli bajja miggo nannayisi nga ziddamu zimba omubiri gwe naye ku luno mu kuzimba ate najjukira nti yalina famire, yalina n'omukyala, yalina n'omwana, bonna n'abalaba n'asimuka nga abajjukidde miruzi ajjukidde yalina famire era asimuka ng'alaba Sorry they took me away. mune ensonyiwa bantutte mwana wange taaba kutwala wa pambi nja kudda nkusinka nkusuubiza We're gonna get out of here. tugenda kuvaawo wano mwana wange totya. Abadde ki? Who's Kayla? Keira gwayita yaani. His tattoo. Ayina bene ttatu gy'alina eriko Keira. He's just hallucinating. Aloota misana kyekyokka. Babufaananyi obwekya tebutaliiwo. Bannayiganga temeera sinema ziku Bashir videos eyiganga yaleese sinema z'omutaka zonna awo kati Bashir yiganga ebuseyiro buseyiganga ate nga Jonathan wali eri yiganga ku Arena videos bonna bupiki yabulisedda Jonathan Kalilo Road ate nga Ivan ku Downtown videos eyiganga bonna bupiki yabulina. Tugenda maaso wala ingenda kwetta njagala kuva wano bwe masina bwe nvaano kanette niyesala yette naye nga emisuwa gireeta oil mu kifo ky'omusaayi bulaka mwereere gireeta bulaka mwereere abadde amanyi oba anaavaamu omusaayi yette bane nga emisuwa gireeta bulaka abadde agala kwetta kyeyakola neyewandiikako ke ng'awandiika muwala ekayira bambi ayagala nnyo muwala we naye atamulaba. Amasannyalaze gonna ge bamukubisizza gakomyewo n'awulira nga gamuluma bambi y'ekyayi ebimutamye. Bano abasajja abagezesa ebiragalalagala tebaagala kumanya bakutulugunya nga bakulaba naye nga tebafuddeeyo baneerengera. Over 26 hours. Ogambye amazaawo essaawa 26. Axe 1, proceed with the first A57 serum dose. N'agamba ba Axe 1 mulumbe muddemu tulabe. Dokita Tana n'ayita ab'emiggo. Disconnects the mind from any emotional state. Mbadde saagala abeere ng'ayingira mu mbeera yonna eya feeling ezo ez'okukaabakaaba. Depersonalization disorder. Ezo zitera okuleeta betukolako betuyita ba subjects okubanga bakyankalana bafuna embeera etategeerekeka. Kisinga bajja mu mbeera ebyo bya feeling ebyo nga zibaleeta bannakibooko babaliwo okkuba kano bakaita Will olina mutaka SP Uganda bana beyibanda temerebira mwana mulenzi Faizo wali awo yibanda sinema z'omutaka ate ng'omunene wali buterevu Rich Muvuwadde yibanda bupicha bonna bwinanga ne Sekajja bupicha bonna yabuleese Sekajja yibanda tugenda maaso bamufuuyira ebikaka ne bantu mmwe alaba ettima lyatalabanga n'abeefuulira n'ayola ekisajja naye bano bakubi ba miggo awo ba tomutumye kulima naye mmwe kyeki naye mmwe kyeki batusasola kukuba ate neepankireko kangende banyongere ne ku ttente nkukubye badde tebantumye kukuba kangende manje ez'okukuba Will tugenda maaso bakaita Will
butereevu naye buli bamukuba omusaayi aleeta gwa bulaaka afunye fiiringi ya kayira buli lwalumwati ajjukira kimu kayira buli lwalumati najjukira kayira era n'amuwandiika kayira nina okuva wano ekintu kya kayira kirinnye ku mutwe laboratory ya military bakola emirimu gya gavumenti babadde private bafunye emirimu gy'amagye bakola emirimu gy'amagye abeera neyeebaka n'atwala essaawa nga abiri ng'alinganga mufu ne baagambye ne wabafunye damage ku mubiri kanananayisi ze baamukubye zimala ne zizimba omubiri ne guddawo todda ku dokita Tana. Morning, doctor. Waayo oliota dokita. Any change? Wabadde enkyukakyuka yonna? I anticipated more advancement by this time, but mbadde nsuubira okubanga omuntu akyuse nnyo eddaala otuuka mu kadde kano naye maama ntabudde. Axel 1, prepare to disable and sedate 2-1 for transfer to lab 3. Axel 1, mutegeke okwata 2-1 tumutwale mu laabu namba 3. Tugenda mutwala mu laboratory namba eyokusatu. It's better if the subject is alive for the first stage. Kikulu nnyo kubanga subject esigala gwe tugezesaako asigala mulamu naddala ku ddaala lino erisooka n'aliyitako afazaali. What do you expect, Allison? Ye wayi Allison, gw'obadde osuubira ki? Twagambye tugezesa ku bantu maddagala obadde ki? Has meaning is a benefit to society. Labayo, twagala bino ddala ebinaavaamu binayamba abantu b'oku nsi kuno. Allison areekanza alaba bye bakola si bye yabadde asuubira. Baamugamba tonyumya twagala tulabe nga ebivaamu biyamba abantu b'oku nsi kuno. Bambi abaana ono musajja atto neziddamu ne zibaleeta basajja bakuba emiggo bano abasajja bakuba sanyisa okukolaba nange obwedda mbalinda nange obwedda nindamu nange obwedda mwe benninda nange obwedda nindamu kubanga mulabika mwafudde kyakuzanyirako ekisajja nekimukwata n'agaana nekimukwata kabadiya n'agezaako n'agaana nakoye emiggo mwe babagambye ndi wakuzanyirako babagambye ndi wakuzanyirako babagambye ndi wakuzanyirako ekisajja nekitaama bannaye jangu kino kibayita emiggo anzita jangu kino kibayita emiggo mukulu bwedda mbagamba nange munkuba nnumwa nga temuwulira kaakati wangi ba n'amuyinza oluba n'amuyinza oluba ogamba omusirikale tafudde. Lost the research assistant, that's all. Tufiiridde bufiirwa research assistant kyekyokka awulira tobyesibaako bano bo tebatidde sinaida teyatya namu yaba ekyo ekinene ekyo kitono. He's got Axel 1's comms. Omanya atutte ebyempuliziganya eby'omusirikale ne babijjako abadde awulira balaba abawulire ne bajjako ebyempuliziganya n'afulumayo. The subject is leaving. Ogamba ate tagenda. Made the day a little more interesting. Awo olunaku lugenda kwongera okunyuma ky'obumanya talina gy'alaga. Bwe yayingira wala ne baggalawo bano bayaayi baali baagala asale kali bwe yasala ati ne baggalawo. There's no way you can escape. Ky'oba omanya talina waatolokera wano onna tumulaba tumulina ali mu nnyumba yaffe talina wadda talina gy'agenda tumulaba. Bayi musajja atagamba bayinza okufuna waatolokera n'agezaako n'atema akutta eriggo liri yafunye. Agenda tuuka eno ng'atuuse bamwagala ne batandika okuggalawo ne zireeta ab'emiggo naye baaba bano balina kibooko squad oba baatolako eno poliisi y'egindi. Banne bagundi kino kiki munjagazaaki tabitegeera ojja bimanya sha naye alina amaanyi agatalina alina
ojja bimanya osaaga. Onakuba muna amasannyalaze nga tagenderedde. Temunnaba. N'amuteera kati ya gaasi. Ak'ebiseera ebyo kaali kakambwe. Kaali kakambwe nga baakyusaamu ebirungo byonna. Baakyusa ebirungo byonna baaba. Kaali kaka. Bonna abasinga baagweri. Naye n'agweri. It's a visual deficiency test subject. Omulabe tumulaba amaaso gafudde. Tugezesa tulabe singa aziba amaaso. Nanonites zizobola okuzzaawo amaaso ge mangu. Onamubba emboko ku mutwe. Banne baamuleeta naye nga banagala batesiti ze balina z'ataamanya. Bwe yali asayininga ebbaluwa tekwaliko miggo gya buli lunaku naye muganda wange be baana baliwo. Ne baleeta ejjambiya mu bino byonna yabisayiningira oba bamukuba oba bamusala mbu byonna yabisayiningira. Bannaayi ebisajja bimussa emiggo naye bagundi mmwe naye bagundi mmwe bagundi mmwe. Usual, Doctor. Dokita olaba ndaba 5 across the room like a rag doll. olengedde bw'ayodde oli ng'alinga ng'embwa endalu abadde ng'embwa y'omu nsiko. Ha! Yeekyaye Mills yeekyaye baabasirikale muddangayo. Retrieval operation. Operation ey'okunona y'abasirikale baffe over. Ne baggalawo okusooka. Banene tamunjagazaaki munjagazaaki mmwe. Axel 5, commence retrieval now. Exo number 5 genda ononeyo banno ssaawa eno. Baasi ne baleeta tiya gaasi. Tulaba weeru. Tugenda maaso paka yeta weeru. Bami nga takyassa. Nizireeta yakubye omu ne baleeta babiri kati yakubye babiri bati ya gaasi ne baleeta abasatu ne bajja bannaabwe. Operation yakujja bannaabwe kumbe mu kumugjayo oli radio n'emugwako. Radio bwegwa tebaagiraba. Atandika okutunka ne bano ban radio tebajerere nti egudde. Ka earpiece kagudde. Ka earpiece kagudde. Natunka ne bano. Natunka ne bano. Onaleeta ekyuma. Obadde ki? Nekikuba miss. Bwe buzibu. Aleka sita okuba miss ku ye gw'omanya okubira miss omanya akulina kati mukulu. Mwazze kola ki? Siriwala. Ate naye ategedde babita basaasiro. Bwekuba kutta akutta. Ne bamuggalira. Why? Axel 5. Exo 5. Yakatta basatu. Mirambo gyeyongera baaba. We just lost 2 more. Okimanyi tongedde okufiirwa abalala babiri. Kati baweze basatu abasirikale. Budde buze ku bunnaabo. Sajja abatta. Bulwanyiga nga naye atta. Bulwanyiga nga atta. Gwe Kataala. Olabe katoli mwogezi nnyo eh? You need this to breathe? Weetaaga kino okussa. Now you're gonna answer some questions. Or I'm gonna rip this thing all the way off. Okay? Where are we? Where are we? Well, Axel 6, tell him. That would be against protocol. Where are we? The wheel. What? Who are you people?
okwogera obwogezi we muli obeera amateeka ogamenye era banyigirawo kaswiki akakutta kwogera bwogezi wawe muli bamuttirawo ono. I'm surprised at you, Dr. Turner. Banenze Dokita Turner nawe onsobedde olinga nga tamanyi mateeka. Crisis. Kano kaseera kakatyabaga tuba tuyinza kumulekawo yabadde atandise ottaaja owulira. For science. Our staff knows the protocol. Aye n'ekirala bonna abakozi bange bamanyi emitendera womenyera amateeka bamanyi ekibaawo. How dare you question me? Oyinza otya okutandika okumbuusabuusa obadde ki gwani yambuuza ebibuuzo. Dokita atandise okwekengera enkola ya Schneider. Tana enkola ya Schneider yo temusanyusizza alabira ddala tejja alaba enkola etaliimu nsa ne munaye Schneider agamba bwetyo bwe tukola saagala kumanya tugenda maaso tulaba weeru. Bambi bulwagira bwate alaba obufaananyi obw'ekyati musajja wattu n'abeera awo. N'alaba Keira. Keira linda tugenda nyinga omwana taliiwo ayita Keira. Songa edokita ya Keira Dokita Turner emukwatako nnyo neebuuza omwami ono mwana ono gwayita yaani era ali luddawa. Kayla. Why Keira? Keira. No. Debamuggalira tasuka alina okukoma. Yenna ajjudde ebisago naye nga takyavaamu musaayi olabiri bye bamukubye bamukuba ebiraga bamukuba nananayisimbu zizimba mubiri zizimba obutafaali bwomubiri nowona mangu nojjanjaba mangu naye byonna byonna bye baakola tebamubuulira nti kino kyagenda okubeera ku musajja wattu ebisinga alabidde awo. I'm sorry about before. Nsonyiwa okusooka kubuusabuusa bambi bintu mbitegedde bintu maze ne mbitegeera. Dokita yeetonda n'agawayo ensonyiwa maze ensonga ne nzitegeera nabadde simanyi kye nasayiningidde ndowooza kati mbitegedde siddamu kuwakana. Kkiriza operation zigende mu maaso gwe bali mu kuyita test subject bongere mugezesaako bye baagala nga tewali kuwakana. Baagala kulaba omubiri gwe gukola gutya okubaleba ebiragala byabwe. Ayinza obeera bw'ato okumala essaawa 6 eziddako. Ne balinda adde engulu bulwagira bw'ati azirikamu naaba nga yeetaaga osooka okwetereeza. Ngenze mu dispensary. Lodi nga malanga engulu bwadde engulu n'amanya bulwazuuka alaba akimanyi ab'emiggo bajja tulaba weeru ISP Uganda tugenda maaso gamanyi na Sage Videos Kayunga ng'otosanga ku ekizimbe kya Atalanta Hotel kwe kuli na Sage Videos. Tebaagala afulume tebaagala ave wano. Ate Apple's video lugazi we baleeta bwetabo KTM Videos ekiyindi tukwagala nnyo baleeta bwomutawaana ekiyindi awo mwana mulenzi amanyiddwa nga Kiraka Videos ekiyindi buno bupiki abuleesedda buno ekiyindi. Naye Kayira yaani ono nga temuli linnya lino likwata Kayira. N'ateekamu Kayira ne Matthew Mills bakwataganirawa fayiro ne zijja awo fayiro ne zijja pitirivu bambi nga ddala omusajja yina omwana we Kayira
fayiro ne zijja ziwera. Abazinoonyereza ati nga Schneider akomyewo. Dr. Schneider akomyewo. Nothing's changed. Tewannaba kikyukamu. N'amugumya. Loli kyakola n'asooka akola exercise kuba ategedde bino byambirigo kuyiriba kutunka mugamba kyabana ebibukungu eyo buyende nkondo mwena mutakabagala nnyo bana budiope mugamba kimwena mwebali tuwagira kamuli mwena. I think we're ready to move on. Ndowooza tuli beetegefu ogenda ku ddaala eriddako omulabye. Another level for the convergence transfer. Tugenda kati ku ddaala eddala tusooke tulaba amaanyi amalala ate ge yafunye gagenda ku kiruwa. Relocating subject 20 from parallel wheel experiment to scope 3. Tugenda kwata subject 201 tumuze ku level yokusatu tulaba ate okugezesa okuddako kutambula kutya. Abaali awo nga bagguddewo. Muneetaaga kaali. Naye yategedde kutunka nabo. Yategedde byakutunka era naye agaka tutunke kale. Tutunke. naye agambye ekijja kijje tutunke tulaba will nga tugenda maaso ISP Uganda bakayita will bas bagenze ku leve yokusatu leve eddako kweri balese majambiya kweri majambiya alali bas kale majambiya tugenze ku ddaala eriddako Elevated heart rate. BP stabilizing. There's a reduction in synthetic adrenaline. nganda banga synthetic adrenaline ate akendedde ebirala binganga bigenda bitereera It's lowering his heart rate. Baba atandise oterera ebimu mpola bagenze ku ddaala eddala tennalira jambiya nateke ne bamusala bejambiya mu lubuto ne bajongera munda operation z'amagye bagezesa uzanya ne gavumenti z'abazungu zino gamaji mafyasi butalaawo aleetawo firimbu ne butalaawo ate Moses Kahunga we baleetawo firimbu no babe Kahunga abadde kisimanya afa dokita ne yeekanga tabanga afa tamusuubira kufa iye nga mbadde sikisuubira afa mwana n'atambula n'atema gwe nnyabo halo asituse baba ate kati ejambiya yagirina bano nno bo bantu tebalimu na bikemikozi byanjawulo bano abakola wano tebali mu biragalalagala naye munaayi mulimu gwe mulimu ogwa mu gaapu gw'omanya bubaga ogudde mu gaapu z'omubbi gw'omanya wacha tennalira tugenda maaso ne Will action movie Will continues to surprise.
waaye sabjekiti ng'eyo ng'ayongera okutwewuunyisa buli dakiika aleeta kipya buli dakiika aleeta ekipya wallahi. ne kambaaga kano naye ggwe hello Will kyebakola Mills Matayo Mills siringi ekka egenda banyiga. Why, doctor? Lwaki otaddeko siringi dokita? To heighten adrenaline and end the experiment. Andi njagala ndabe singa abeera nga omutima gukubira ku speedi nene agenda kikola atya nga ali ku bwangu. Bano bo banyumirwa siringi egenda kunyiga ate waliwo eggudde bami n'amutaasa ono n'amusikayo yadda mbaaze. Tabadde musajja mutemu naye embeera bano be bagireese bamuleetedde okufuukira ddala omutemu atta. Sokoleki zisaani ono kebera alabe gwatemye agenda kukeberanga mukyala Sokoleki nga naye atonnya omusaayi gwa bbulaaka. Basajja bano bankozesa biki bino? It's interesting. Most subjects display no emotive connections after day 8. 2-1 continues to express levels of empathy. Mune ekyewuunyisa abasinga bonna betubadde tukola buli lunaku lwabadde nga luyitawo babadde nga balaga nti balina feeling tebafaayo naye subject 2-1 atabudde buli lunaku ayongera tulaga nti ate ye yeeyisiza ddala ng'abantu balamu. Kumbe yalonze leediyo n'abawuliriza nga tebamanyi nti awulira. Brain changes, but that's it. What's in the next room? Kye kiri mu kasenge akaddako. Next room. Kasenge akaddako. Nothing. Tewali. Kept empty since prior use. Tugenda mutereka omujasti paka awanaddako paka ku ddaala eriddako. Kumbe awulira. Dokita abuuzizza nga ye awulira. Keto bakayita Will. ISP Uganda tugenda maaso bakayita Will. Dokita amulaba yatandise omusaasira musajja wattu kubanga talina musango talina nnyo kyamanyi. Yabadde azise kumujjanjaba nga yeewadde nga amusuubiza omuwunya adde muno tambula. Tetuganya okuddamu tambula yatambudde naye abaamutambuzza ate bo balina bye baagala bingi. Baagala okugezesa ebintu byabwe bingi, baagala kukola basirikale abapyambu era nga contract ze balina zirimu n'amagye ga gavumenti. A full revolution on your first time. Olaba wetufunye enkyukakyuka empya bannaye ku lunaku lw'osoosa okukola lwennyini. I've witnessed 3 of them. Baba kino kipya Dr. Schneider yali mukwewaana. Alaba kye bakoze kyamagero nnyo. Naye ng'ate musajja atubambye bulamu talina. Ayagala vaano talina waayita. Abagamba mbikooye tebamuganya genda. Bino si byasayiningidde bamuwa birala. Aloosa mwala ekayira. Bimutamye naye talina kyakkola. Tulaba Will nga tugenda maaso bakayita Will gama kitomizi video empigi nga mwabe Kampala kano ka Will n'obutundu obulala ne bufirimu obulala bw'omutaana n'obutundu bwa action wachi so busanga kagwa videos kafumbe mu kasalade
wali ng'ogenda mu kisenyi wali bupicha bw'omutaka bwonna kagwa video zikafumbe mu kasalade ng'ogenda mu kisenyi bus park ate nga mu Zai Plaza Abbey's video baguddewo dda weebuli bw'omulembe bwonna ku first floor ku Abbey's video mwana mulenzi amuza kuliyo ba video library buno bufilimu bwonna bulina ku Zai Plaza banampigi tulina Tommy's video empigi buterevu n'obwakabi bwonna bw'omutawaana. This is where it gets exciting. Nyax Boys kasese wa mugenyi bupicha bwonna webuli ate nga ne banne munamu ab'omu Maliba wali Maliba Trading Center tuwina bufini buli wa Beni awo ku Kanyaps video library amu ne ku promoter video library ne Kanyaps video hall. But now yeah, you didn't think we were gonna go around again, did you? Anno musajja wattu nga bamutandika ateera okugezesa ebirala agenda olula takyassa ate lumu ng'ogijjamu oxygen tobanga agenda kuziira afe. Aha, twagala kola singa abeera abantu abatali oxygen era asigala waali pannange kutulugunya kwonna bakikuna eno omuntu yazza gwaki kwagala bulamu. Musajja tukwagala kutambula yagwa mbyaatategedde kwagala bwagazi kutambula yagwa mbyaatategedde bibino byagwamu kwagala bwagazi kutambula n'agwa mbino. We're redesigning the human species. Laba tuli mu kuddamu ku designinga muntu kitonde kye bayita omuntu bupya. Katonda ye yatudesigninga kati bo bano batudesigninga bupya. Talina oxygen. Talina oxygen. N'abeera ku zero byonna ebitundu by'omubiri ne bizikira byonna byonna ne bizikira. Shinaida wanyumirwa. Financial bonus for a completed circuit. Olabye kye bayita ka bonasi. Wano mbanga afunye ka bonasi nga nfulumiza saketi ejjudde 100 ku 100. Amulabanga saketi ya TV oba ya generator. In moments like these, it disconnects us from reality. Namugamba labe biseera weebiti bye bitwawula ku mbeera ya bulijjo ne gye tumanyidde. I think we cope, doctor. One dokita ne mune bino banne byasanze bakola si byabadde asuubira mukazi wattu banne abasanze nga bali ku ddaala ddala bano baasaladde eddaala. Sinaida ne banne baasaladde eddaala. He was back in spoke 1. Kadokita nassaako lediyo. You made a promise. Laba ewasuubizza. It's not over. Tebinaggwa. Andy, what promise? Wayani naba baasuubizza. Kumbe dokita tana abadde akimanyi nti ono alina akazindaalo wali. Awo muye teyaddamu ottemya. Wangi? He's alive. Akyali mulamu. Tekisoboka leka naawe. Kumbe akyalaba yadde talina oxygen. He must have learned to control his xenowarsha. Alabika yayize ng'egyasobola okufugamu omubiri guno eno ne waba talina oxygen omulaba. He's lowered his heart rate. Omutima guzzeemu. Previous subjects were ever capable of that. Bonna bye twasembayo okugezesaako tewali yali asobodde kukola ekyo bannange. Omuyaye ng'aleese kipya. Asizza nga talina oxygen. Changes nothing. Naye ekyo tekirina kikikyuse era. What do you mean? Utegeeza ki naawereka buli kimu kikyuse sha asobodde okuwona. I'm flooding the room with O2. Nze ngenda muddiza oxygen. Togeza katumuwa oxygen. Now look what you've done. Bano ekiki ky'okoze laba naawe. Leka tumuwa oxygen nvaako. Control here. Yes, ma'am. Oxygenate spoke 1. Chairman nze nkubye essimu. Immediately. Akasenge ddamu okawa oxygen. Now.
kale teekamu oxygen kati chairman wabwe akubye n'abagamba akasenge mukaseemu oxygen bosi abagambye akasenge bakazeemu oxygen chairman akubye n'abagamba akasenge bakazeemu oxygen tulaba the whale nga togenda maaso ISP Uganda tanna wanji. Yes, ma'am. Wanyi mama. You're right on track, Dr. Turner. Wamma oli ku mulamwa Dr. Tana. Thank you, ma'am. Weebale kusiima mama. She addressed you by your name. Akuyise na linnya lyo boosi. That was the head of the entire project. Okimanyi yakulembera project eno yonna. Shinaida anyinze n'avaawo. Bw'avaawo n'alekawo Tana ng'ali yekka. Tana si matuvu na bigenda maaso. Kye yakola Search Kayla Mills. n'anonyereza Kayla gy'ali. Kayla Mills. Tugenda maaso twaba akamanyiddwa nga Will ISP Uganda gama chayibwe bugema 7 to 7 ate Big Click manager Big Click mukachirawo starting blood analysis. President mwana mulenzi Emmys video bugemba webalete bwetabu waya sema fubira webalete bumutawana baba. No one has ever survived the final protocol. Bonna bakafulu bali ne bagatte wali yali anonye mitendera gisembayo teri yali agiwonye Lodi agenda simuka nga bamutaddeko amacupa bagamba aguno omutenda tewali aguwona bonna abasinga bafiiraawo n'asimuka bamutadde ku mutendera ogusembayo mbu era gwe bagambye mu tewali yali aguwonye. Typically the next phase is conducted elsewhere, but you're a special case. Wayi muvubuka gw'oli wanjawulo ogenda gesa ku ddaala erisembayo eriddako abasinga bonna abalala ne batatuukanga nako. We'll get you a little something to help dull the pain, as we can require. Katukuwa akantu akanakkakkanya obulumi bwa. I believe we might have found the elusive genetic key for precipitating mass inductions. Nga bamugera mukuba ddagala. Two are not yielding enough Utah material. Nga bongera mupika nanonite. At the last of his genetic line. Mr. Alaba era awulira. As an offspring. Laba ye omukulu ono gw'olaba talina famire. Talina baana, talina ba Luganda. Kale tagenda tutawaanya be basawo musajja atu bamaze mupika ebiragala byabwe bamaze bipika ebiragala byabwe bo ne batambula sajja atu nekebaka yanona kirala bambi afunye kirala kye yanona si kyafunye ajjukira Kera najjukira Keira najjukira mama Keira. Matt, can you hear me? We Matthew ompulira dokita nga tajja. I dosed you with the antidote, but I need you to fight. Namuganze nkubye eddagala erikutaasa obutebe bakutaddemu naye njagala nawe weerwanirire ku bulamu bwo saagala ofe ng'olaba namukwata obulaga ate. Dokita Tana abadde zaamutaase ate awambi muwambe tanaawe nedda naye teweesumulula byonna byejjako. Who are you? Gwan I'll explain later. nja kunyonyola oluvannyuma. Ha Is everything all right here? abaye bwe kimu kiri bulungi wano. Yes, I have everything under control. Temuta buli kimu kirina mugalo zange ttaano abadde kyolo. Well, don't just stand there. Subdue the subject. Temuyimiriraawo mukwate omulwadde baasi bamusumuludde tali mbuli obusenga awo tutunke kati awo tutunke baaba Who are you? Gwan Allison Turner. ze Alison Turner. Doctor. Dokita Allison Turner. Alison Turner. Ndi musawo mukugu bambita Alison Turner. I know that you're wrongly imprisoned. And I know about your daughter. Manyi munne lwaki bakujja mu kkomera, manyi lwaki wasibibwa, ate nategedde n'ebikwata ku muwala wo. Yategedde ekyamusibya.
Amugeye ntegedde ekyakutwaza mu kkomera, aye ntegedde n'ekyatuuka ku muwala wo. Wamma eddoboozi obwedda ndiwulira mu earpiece yange. Eddoboozi lyo. Obweddamu abali mu control room. Wange. Kyogamba. Obweddamu abantu lugunya. Nyabo. Obweddamu abantu lugunya. Should I trust you now? Kalwaki mba nkwesiga essaawa eno. I know that your wife was killed. Manyi lwaki mukyala wo baamusse. For how long, who knows? They got a surveillance drone on him. Kwata. Kashineida ajja abadde taliimu. Badde agenze nakacyayi. Togenda kumalako ng'ogenze wekka. Gulawo olugi. Onneetaaga. Tuli wansi wala nnyo. Tojja tuuka gy'oyagala kulaga. Mwala ono baalazeewa. Kebera omulwadde waffe omulwadde ku kitanda yeebasi. Byuma byonna biraga babeera mutaddeko amukuma 24. Kumbe dokita Tana akutte mulwadde ayagala mujja wano. Bano nga batema. Excuse me. Nsonyiwa omusawo. Wangi. Church personnel should have a double comsec escort. Munnaye abakola ba wano mwetaaga bakumbi babiri. Control 2. Aneddoona mmalako ngenda mu control 2. Protocol, ma'am. Maama ge mateeka wendabeera n'abakuuma babiri. Your pants. Wayi mukulu empale ezo storage nga tezikutuuka. Oli mutabulika oli w'ekibuli oli di Kampala. Muganda ngeyisa musoke watera okubuuza oli w'ekibuli oli di Kampala. Empale ngegizi zalawo yalikowa babano yakowa zalawo ono agamba ki asani malaba katalekera ennyanja atesame video sebusya Frank Rusobe baleetebwa tabu. Hello. Ate Julia Serugi Freedom Video Frame Films Rugiriao we baleetebwa tabu. Ate kiki alamu zaaki. Alam. Spindle control 2 to lab 3. Ene spindle control 2. Paka n'abali mu lab. Spindle control 2 negative. Omulwadde mwali mu lab nti taliimu over taliimu. Hanga bangi. Why are you helping me? Ne lwaki nnyamba nnyabo. I didn't realize what I signed up for. Munne kye nasayiningira okukola nabadde sikimanyi nakitegedde luvannyuma naye nabanga sikisobola. You can decide if you want to trust me or not. Yamuga nze njagala kutuusa ali Keira muwalawo kati oli wadde mbasalawo kuneesiga oba nedda. Negative. Are you sure SO control? Yes. What is this place? Wanowa. Chitelafair R&D facility. Ne bagyeta IND facility. Pale yambadde mutema. Baabo. Linda bagende. Kandabe. Agenda zoominga kamera. Bane ngono tabangako miruzi. Owa security yenyini gwe batadde ku kitanda. Tannabaako miruzi. Alo. Wacha! Pitako. Tojjeno. Iris, locate Dr. Turner. Abayi Iris soko nonye Dr. Turner gyali. N'agamba computer zinonye Dr. Turner waali. They injected you with synthetic nanomaterial. Laba bakubye synthetic nanomaterial. It's replaced the ribosomes, change.
yekyusa ebiri mu ssuwa gyo n'omusaayi. In English? Mu luzungu kitegeeza ki? What doesn't kill you makes you stronger. Yabunga mu kyango bagamba ekitakutta kikwongera maanyi. Bagenda badokita Tana waali Alison. Omusiru ono aniddemu olukwe. Balina omusibe wange amutwala. Bagenda badokita Tana ng'alina omusibe amutwala baaba ngobye mumunoonya agamze yagiridde manyanga aweze. Sinaida okumanya yagala labuzi nina gye yetabe mu lutalo. Va mu bbala. Agenda va mu bbala. Mukbi. Akuba ate agenda. Munviire ngenda. Saagala kumanya. Akuba agenda. Muve mu bbala. We gotta go back down. Tudde wansi. Expect us to go through the Batusuubira kuyita awo. Katukyuse tulina okuyita. Twanikyusizaamu tulina okuyita. Tetenkanya walala. Sha alagawa. Talina jadda. Agasajja ne gajja. Agasajja ne gajja. Dokita Alison Tana naye amaliridde bagende. Amaliridde bateme. Gwe basanga mu bbala gwe basekula. Gwe basanga mu bbala gwe basekula. Come on. Jangu eno. Aba agenda nasanga Schneider. Schneider. Dealing with subject. Obadde obba muntu wange. Ani agenda okumugula? Step away. Debali. Did he just call me research? He's not research material, he's a person. Laba yono si research material bannaye si kintu kye banoonyerezaako n'omuntu. Yeah, I'm not owned by anybody. Laba yesiina amanja mukulu. Siri mu kintu kyo. Ompita simu yo oba peeni. You and me to do great things. Gwe nange tubadde tulina okubeera mukola ebintu eby'amaanyi ebyakabi. Greatest success. I learned who Kayla is. My daughter. Mubuulire no Kayla yaani. Yamuga muwala wange. To you. ST identified Matthew Mills as a unique genotype when he was in prison. Sigwa alaba kambuze. Matthew wamulabanga wa mugaso ng'ali mu kkomera. Accident. Oba amulaba tannafuna kabenje. Sigwa apanga akabenje. Lindako. They arranged his paralysis. Be baategeka osannyalale amagulu wansi. Be baakupangira akabenje kano bano kuwafunira mu kkomera. Allowing us to test NB2. Awo nga balaba likubuleko esobola okuyitamu otukkiriza okugezeserezaako bye twagala. Wangi? Kiki? Didn't lie to me. I identified him. Kituufu nze namulaba. All the candidates for research. Era bonna bonna twadde tukolako research. Nze mbadde nga mbavumbula. Ne ntandikira awo. Bannambala. Alo! Pechas! Yakuba dokita. Musiru gwe. Sajja gwe. Gwanteka mu kana akavuyo. You didn't make me into anything. Laba kye twakusudde ekyakabayi. Temwina kye mwanfudde. Toyina kye wanfudde tomanyiira. Always be an experiment. Era ojja kubeera experiment buli kaseera. Tomanyiira. Kweberanga Dokita Tana bamukubye ekyasi. Alison Tana. Bambi ekyasi kimukute. Bannambala Temera Cinema ziri wa budala okuyakuza video club mu kizungu. DM Swaga ku Super Accessories and Video Library wali mu Kisenyi. Atenga Adam Zembala ku Ice Street wali no bwetabo bwonna. Agenda mulabanga mukazi watakulukuta omusaayi okamala. Sorry. Bambi nsonyiwa byonna bye tukozeeko. Genda. Just go. Gwe genda bugenzi nze ndeka wano.
bamugambye alimu nananites zizimba omubiri ne gwejjanjaba mu kaseera mpawokaaga. Kye yakola ne yeesala omusaayi gwe n'aguyiwa mu mubiri gwa Dokita Tana. Kandi oba ziyinza okuzimba ne wano weeyina ekiwundu. Tekyatandika ate okuziba amangu ennyo n'omusaayi ne gulekerawo okuyiika wangi. Ziri zikolerawo. Amuyiyeemu omusaayi gwe guno guli tested. Aguyiye mu dokita n'amugamba situka tugende maama. Ate mmwe mwagala ki? Bonna bane kabo he webaleete mutawana tugende maaso. Mwagala ki? Nguddeyo jangu wamma. Agenda yasazeewo agende kubanga dakita yazze mufulumya naye n'asalawo afuluma ave wano. Nga batoolamu elevator nga boolekera abalabe nga bafa wano bagende. I thought my blood would heal you. You could have killed me. Lwaki towanzise kubanga adde osobola okunzita? Lwaki towanzise? Bagambe ki? Ugenda kebelanga ekiwundu tekigendedde ddala baaba. So bwe kigenze. It's gotta be you. The key to unlock abduction. G'amazima olina okuba gwe ekisumuluzo. Ekisumuluzo byonna bye tubadde tunoonyereza bibadde bitulemye okumanya. Gwe ekisumuluzo. Millions of dollars trying to find the phenotype. Okimanyi ndi bamaze obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola nga banoonya ekintu nga ggwe. Ekintu ekyo ky'olina bamaze millions and millions of dollars bane nga baagala okifuna. Formula bagizudde naye ate formula eyagala kudduka. Dr. Turner. Dokita Tana. To see you both again. Bane ensanyiso balabako mwembiriri. Bakulindiridde. Wangi? Come on, Matt. Matt, jangu. Forget about them. Beerabire. We gotta go. Tugende. All of your questions will be answered if you'll proceed in the elevator. Laba yebukkiriza n'ogenda mu lifuti. Byonna ebibuuzo by'olina bajja bikuddamu. Matt. Matt. Kayla is waiting. Kayla ali yakulinze bw'otagendayo tojja kumulaba. I know this institution. Wano nze ntegeerawo. Believe me. Kkiririza mu nze. All of your questions will be answered, Mr. Mills. Wamma mwamiriza ebibuuzo byonna bajja bikuddamu singa olinya elevator. Matt. Trust me. Mbadde nsaba onneesige Matt. Gwe kataala kaali n'atunda mu kamera. One certainly has delivered, did he not? Abayi Dokita Taylor amaze n'atuwa kye tubadde twagala si bwe kibadde twabadde tumuzaalawa. The team has already been dispatched to the location. Twasindise dda akabinja k'abakomanda omwana gy'ali. Dokita Taylor. Subjects 2-1 and 2-2. Bannange subject 2-1 ne 2-2 boolekedde. Yesaawa. On to new business then. Oga tuyingidde mu bizinesi empya. Tudde eno gy'avudde. Good morning, Dr. Spencer. Awasuuta Dr. Spencer. Welcome to Spindle Control 2. Tukwaniza ku Spindle Control 2. You'll get used to it, Doctor.
ojja mmanyira ebyano dokita. Shall we begin, Doctor? Tutandika okugezesa ono gwe tulina leero. He's active. Tumutaddeko ali active. Waliwo abazzewo balala ne gwe bagenda okukeberako okugezesa gwe bakubye ebiragala mulala. Agenda simukaati nga si Shinaida nanyini pulogulaamu eno. Omanyi kyenkola bannange saagala bakinkole? No! Bana nedda. Ani atadde wano nedda? Nze saagala. Tuline banaleeta akamanyiddwa nga Will Part 2. Oba nino mutaka SP Uganda. Tuline banaleeta Katonda kakubiri. Tubaagala nnyo. Paka yita Will. I came here to prove it, I'm ready to do it.